Abantu bonna bandibadde batya singa Yesu teyabafiirira? Singa Yesu teyafa, abantu bonna bandisuuliddwa mu Geyeena. Yesu Kristo yattibwa atya? Yesu Kristo yakomererwa ku musaalaba. Bigambo ki ebikulu ennyo Yesu bye yayogera ng'ali ku musaalaba? Yesu yayogera ebigambo eby'amakulu ebyebuziba 7 bye bino. Ekisooka, Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Ekyokubiri, leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Ekyokusatu, omukyala laba omwana wo. Ekyokuna, Katonda wange kiki ekikondesezza? Ekyokutaano, nina ennyonta. Ekyomukaaga, kiwedde. Ekyomusanvu, Kitange nteeka omwoyo gwange mu mikono gyo. Tukakasiza ku ki nti Yesu yazuukira? Ekisooka, entaana Yesu mwe yaziikibwa baasanga njereere ku lwokusatu, so nga ate engoye mwe yazingibwa mweziri. Ekyokubiri, Yesu bwe yamala okuzuukira, yamala mu nsi ennaku 40 ng'alabikira abantu. Ekyokusatu, yalabikira abantu ab'enjawulo emirundi mingi ne bawa obujulirwa. Bantu ki Yesu bwe yalabikira ng'azuukidde? Yesu ng'amaze okuzuukira, yalabikira asooka Malyamu Magudaleene, abookubiri abakazi abaali baddayo eka okuva ku ntaana, abookusatu abayigirizwa ababiri abaali bagenda Emmaawo, owookuna Peetero, abookutaano abayigirizwa 10 nga Tomasi taliiwo, aboomukaaga abayigirizwa nga Tomasi waali, ab'omusanvu abayigirizwa ku nnyanja eya Tiberiya, ow'omunaana Yakobo, ab'omwenda abayigirizwa ku lusozi lw'e Ggaliraaya nga tannalinnya mu ggulu, ab'e10 abooluganda abasinga 5 omulundi ogumu. Yesu bwe yamala okuzuukira yalaga wa? Yesu bwe yamala okuzuukira yalinnya mu ggulu. Singa Yesu teyagenda mu ggulu abantu bandigambye batya? Abantu bandibuusizza ebyo Yesu bye yali agambye nti yava mu ggulu n'atumibwa ku nsi. Ekyokubiri, abantu bandigambye nti mu ggulu atyayo olw'okulema okutuukiriza kye yajja okukola, oba nti teyalina buyinza kwezzaayo mu ggulu. Yesu asuubira okudda ku nsi? Yesu yagamba alikomawo okutwala gy'ali abamukkiriza bonna mu kwesiima. Mu bifo bye yagenda okubateekerateekera, alidda ng'omusazi w'omusango okutwala abakkiriza. Yesu bw'aba asuubira okudda, lwaki ababuusabuusa n'abatamukkiriza tebamulinda bamulabe, bamubuuze oba ye mulokozi, balyokke bakkirize? Yesu yagamba nti akomawo ng'omulamuzi, okwawula embuzi mu ndiga, era n'okusindika abajeemu mu muliro ogutazikira, ogwategekerwa Setaani n'abawagizi be. Kale omulundi ogwasooka Yesu yajjanga ani? Yajjanga omununuzi era omulokozi w'ensi. Omulimu gwe yamaliriza ku musaalaba e Gologoosa, kyeyava agamba nti kiwedde.